Alright, amanyanga bulijjo nze bampita yekolera. Mugamba mutya abaana ba mama kansubire nti embere batwala malidadi sana. Naffe gye tuli mpola. Naffe gye tuli amanya nze yekolera. Bebaza mwenna abakasubscribinga ku YouTube channel gye bayita yekolera official. Nsima nnyo n'abalaba videos zino ne ziggwayo. Ne musharinga n'okusharinga. Mutambuza obubaka nabagamba tewali kussa mukono. Ate tunajja nakyemalira wakuno mu ntebe. Abanya bampita yekolera. Ndowooza tusimbulire wano. Kakati waliwo omukulu Honorable Muhammad Nsereko gwempenye ekitiibwa. Gwenzisaamu ennyo ekitiibwa ng'era abantu abalala. Naye agufudde omugano okuva lwe bakwata lumbuye asagambiza. Agufudde omugano ogw'okugenda mu maaso n'okwogera ku munnaffe munnankyukakyuka n'okutuyita bahuliganizi n'okutuyita ebyeneena n'okutuyita bakifeesi n'okutuyita abantu abataliimu katoola. Honorable Mulamba tumulese mu kasannyo k'obwa buloga. Honorable eyali badde ateesezza eggwanga naye ayingiridde obwa buloga. Nasooka ne mbabuuza nti bwe tuba tetubasiiwa lwaki mwetakula? Bwe tuba tetulina kye tugatta ku Uganda lwaki bye twogera biba gijjiira? Bwe weetegereza obulungi Facebook account y'omukulu oyo okuva lwe bakwata lumbuye kati yafuuka Mr. Update, yafuuka buloga. Naye mukulu Muhammad Nsereko omulundi gwe nasooka okwogerako nayogera ndi mukkakkamu nga ndowooza onoopiikinga oganya opiikinga. Leero nzize omukulu Nsereko Muhammad abadde MP wa Kampala okumala emyaka kati 10 nga ye Honorable we Kampala n'emyezi 4 kubanga balayira gwa kutaano mu kisanja kino ekyokusatu kyalimu. Naye mu myaka 10 gyamaze nga Honorable waliwo emyaka 2 egibadde gyafuukira bannakampala oba bannayuganda akayinja mu ngatto naddala abantu b'omu Kampala naddala abakolera mu Central kubanga Central yentabiro ya business mu Uganda. Honorable Muhammad Nsereko ababaka bangi bagabye bajunya abalonzi baabwe mu COVID, bawaddeyo ambulance, bawaddeyo ebidomola ne sanitizer, bagabye akawunga. Musajja gwe ddala bw'oba oli Honorable kiki wakawa abalonzi bo? Yogera mazima oswaze sitaani. Abalonzi wakaba waki musajja gwe? Omuntu n'ekintu ekyali badde kisemba yeekuba ekyarayisi ekidomola kya mitwalo 2 ne kasitandi kaako. Njagala oyogere nti mu Kampala Central wano nateekawo ekidomola. Tulagewo we wakiteeka musajja gwe. Tulagewo we wakiteeka. Gwatali holigani era gwagamba nti nuupu tulonda bakasasiro era twalonda bakasasiro. Shami mu malende. Omuwala oyo omuto Honorable nsonyiwa okuyita omuwala naye nkugerageranya kulina eddebe lyendi mu kwogerako. Omuwala omuto nga tannafuna musaala guweza myezi 5 mu Parliament. Ambulance weri emmere agigabye. Naye gwe mu bbanga lino otukoledde ki? Geoffrey Lutaya yakagula ambulance 2. Sejjirinya gwe mugamba nti teyasoma ambulance aziguze n'eddwaliro alikoze. Gwokoze eki? Emmere omusajja bagigabye akawunga bakatuwadde kubanga munno mukabi ye munno ddala. Gwokoze eki? Abalonzi bo obawadde kati. Kirwaki mbayita abalonzi bo nga n'obululu wabba bubbi kubanga oli mafia. Wabba obululu bwa Nyanzi ffe tetukulondanga nako wamma ndowooza oli mutubonereza. Muntegeerayo oyinza okugamba nti ba Honorable tebakola bino. Omulimu gwa Honorable si kugaba ambulance, si kugaba kawunga, si kugaba ki. Omulimu gwa Honorable kuteesa mu Parliament era ekibuuzo nkirina. Buli lunaku gwe baba bateesa ku constituency yo. Buli Parliament lwetula baba bateesa ku constituency yo. Fere tukyalonda babaka bateesa twakoowa kubanga ne byemuteesa tebirina bye bituyambira. Bw'oba tuli wa NRM kimanye nti NRM yeyina majority. Twagala ababaka abatusakirako ne batuleeterako nga Sejjirinya bwe yatuzimbidde eddwaliro n'atuwonya omuyolero gw'emulago. Okay, oli mubaka oteesa nnyo. Tukkiriza. Wali oteesezzaako nti emulago teri ddagala
njagala otulage akatambiko ng'oli mu kuteesa ku ddagala eritali mulago, ng'oli mu kuteesa ku kitta abantu gwe atali goon, atali hooligan, ng'oli mu kuteesa ku nguudo embi, ng'oli mu kuteesa ku misolo egyekanamye, ng'oli mu kuteesa ku ekonomi egudde. Gwateese nnyo. Toyina by'oyinza tugamba nti oteesa nnyo nga no mu 2011 akawunti yo yafulumirako miliyoni 3. Wali mufere, wajja oli mugagga, wali okola mirimu ki mukulu? Fena tukimanyi. Mwe basajja abazannyanga ani akalengedde ow'amagezi. Akati oli wano twefuulirako vumbi. Tagwe oli mugezi nnyo. Balumbuye be bakyamu ennyo. Abakanepe tebalina nyera kulwanira mu palamenti. Omubaka analeeta ekiteeso nga awagira abanuupu nsimanya lumbuye. Ebyo ebikonde twali tubyetaaga nnyo. Kutogikwatako. Kubanga ero lirya essuubi lya bannayuganda erisigadde. Ebyo bikonde twali tubyetaaga nnyo nga tewalwana. Owaaye nga tewalwana mukulu. Ensonga ya lumbuye enkulu nnyo okusinga bannayuganda be bafugidde emyaka 4. Nga tebabafuga bumbula, nga batukooza kajjiri. Oba ffe aboogeza ebigambo tuli bagguunu nnyo okusinga abatta abantu. Olwaleero ffe emmundu yaffe ebigambo bino by'otulangira eby'obusagwa. Emmundu y'abali erimu n'amasasi agattira ddala. Njagala obalansinga ekintu. Fenaffe emmundu yaffe gye twagala okukozesa otwala obuyinza togifuula nti yakijegajega. Nga mweyammwe etta bannayuganda emmundu gye mukozesa. Mwe muyina emmundu ffe tuyina bigambo. Okubeera n'ebigambo tekitufuula bagguunu. Eno strategy yaffe ey'okutwala obuyinza okubweddiza nga bannayuganda. Tukiika akajanja. Kinuma tolwayo tetukulemberwa Fred Nyanzi, Chairman Nyanzi, senga yabadde MP wa Central, senga akawunga twafuna, senga ambulance tuzirina, senga buli kimu tukirina, senga atusakira. Naye omukulu eyabba obululu bwa Nyanzi atatandise otukudaalira n'otujoga n'otulabanga Mukama. Ababaka bagenda e Bulaaya ne basakira abalonzi baabwe. Bannakampala waliwo basakidde kaki okujjako okudda ku floor ya Parliament babanga akagege. Lumbuye musiba mumwogerako mugguuni nnyo. He's a hooligan. Abadde avuma abantu kyeza bulijjo abanuupu be basindika Lumbuye. Enjawulo ya Lumbuye nti nno ye alina kunkyukakyuka ate asensinga ate arizoninga. Mubadde muyina kannamukadde akali kasiranira ku kyeyo kayisima all access akagenda ku kyeyo ne kamala emyaka 25 ne kadda n'ennusu 5 kavuma President Bobi Wine. Simanya alina emimwa gikomeri, simanya babi bino notuka n'okuvuma abaana ba Bobi Wine. Netugamba ayisi malaika abikola kululwe. Bwe yakomawo yasooka wuwo gwe wamutumanga. Bwe yakomawo ne mumutwala mu State House mbuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo. Isima emirundi gye yakavuma His Excellency Bobi Wine kati naffe tukikuteekeko nti gwe abadde amutuma. Dembe ly'okukolagana naye era dembe ly'obutaagala Bobi Wine. But gwe kati nkuyita Ssebusiru bwa Njoka obutannyiniyo ne bulowooza nti bwo bunaalama. Today Bobi Wine ye mulonde ow'Omukama. Kyannaku nti abasinga okumulwanyisa be Nsereko era be bakozesa okumulwanyisa. Twabadde tufunye omukisa nti mu Buganda mubadde temuvanga mu politician w'amaanyi nga Bobi Wine. Kuba mwenna mukimanyi simwogerera abaddewo ne Ben Kiwanuka nosaze zibadde figa z'ebyobufuzi mu Buganda. Tebafunanga ku babaka guru, tebafunanga kabaka erira, tebafunanga babaka Mwankole, tebafunanga ku babaka balyawo. Omwana akulaze nti erira ayina y'ababaka, eggulu ayina y'ababaka, Arua ayina y'ababaka, ne Mwankole ezaalwa Museveni ayina y'ababaka, Busoga ayina y'ababaka. Still
oganye okukkiriza nti waliwo opportunity eyaffe naffe okutwala mu buyinza ate gwalwanyisa omwana wa nnyoko ne kitaawo. Kyewunyisa Lubongo yakkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi, Kyagulanyi w'amaanyi, era sijja muvuma kamneegatteko mwegatte. Nsereko omwana yeddira ekkobe aganye okukkiriza ate kati atandise okulwanyisa Kyagulanyi, omwana eyeddira embogo nga bonna baana ba kintu nannambi. Bijiirwa omusoga agambye nti Kyagulanyi ye waffe, nga Nsereko w'ekkobe agamba apaana si waffe. But bano abasajja nga bwe banabagamba nti basanya divide and rule, basooka ne batwawulamu era batukozesa nnyo okugoba bannaffe ku lujjuliro. Bati bwe tumala okugobako abaffe nga naffe batugobako baba batuyamye ne batatutta. Dealing ne bamafia on your own, but you rather come back obeereremu muganda wo. Bw'okuba Bobi Wine oba mukwekuba. Buli olaga nti Bobi Wine hooligan kitegeeza mu Abaganda muli ba hooligan. Olaga nti Bobi Wine muli wango kitegeeza Abaganda muli bali bankwe. Buli lw'okuba Bobi Wine kati kigenda butereevu ku region yammwe. Sigamba nti ndi musosoze mawanga. But ekinnuma nti mwe Baganda baffe ab'enkyukakyuka abava mu mawanga amalala mwakkiriza, naye ate mufa Abaganda abali badde basoosowaza oba abayongera okutunda omwana ono mu mawanga amalala. Still ffe tumulwanyisa. But okulya n'abalangira tekikufuula mulangira, kusola mu galaji tekikufuula mu motoka. Abooluganda baali badde bitanga n'ebikoonagana tebyatika. Saagala lukyuke nti abooluganda mu motoka bwe zeetomera bwenyi ku bwenyi zaatika n'abazirimu ne bafiiramu. Nsereko kyoyagala okucreatinga bweyagala kukyusa ngero za Buganda. Naye energy eyo gyoyagala okukozesa ng'olwanyisa omubaka yenna anaaleeta ekintu kyalumbuye mu parliament. Twali tugyetaaga 2016, yali 2017 kutogikwatako. So naali kusabye muganda wange bw'oba tolina byakwogera osirikanga. Teri agenda kukuvunaana ng'osirisa. Ne bw'oba toli ku side yaffe naye ng'osirise tetugenda kukunokolayo era tetugenda kukusokoolayo, kubanga si gwe asoose okutulyamu olukwe, nange batuliddemu olukwe. Teri gwe nali njogeddeko, kubanga tekuli yali atwasamiriza kamwake, tekuli yali atutunuuliza mmundu ye. Kakati nze bw'otutunuuliza emmundu yo awo wentandikira okukusabula. Wamaze amanya bamita yeekolera. Temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official, n'okusharingako ku link ne banno. Tambuzanga video eno tujja kubanga tugenda mu maaso n'okunyumya abaana ba maama ku yeekolera official YouTube channel. Tewerabira okunyiga akadeka bell notification. Ayi kate ko tunaabanga buli tunaabanga tutaddeyo waka yenna nga gwasooka okumanya ate gwayita abalala kyajja ng'owulire ne bino bikulu.